Bannakibiina ekya National Economic Empowerment Dialogue mu bufunze need baagala gavumenti n'abatwala ebitongole byonna ebivunaanyizibwa ku by'ensimbi omuli ne banka enkulu wano munda mu ggwanga lya Uganda okuvayo bunnambiro batangaaza eggwanga ku bunyazi bwa ssente ziggyibwa ku akawunta z'abantu mu banka ez'enjawulo mu ngeri etannategeerekeka. National Economic Empowerment Dialogue need tufaayo nnyo okulaba nti obwenkanya abantu babufuna naddala mu byenfuna. Tufaayo nnyo okulaba nti obwerufu bubeerawo mu bantu abateeka ssente zaabwe mu banka, mu bantu abakola emirimu gyabwe ne bafuna. Bano bagamba nti singa kino tekikolebwa mu ssabbiiti bbiri okuva kati bamaze dda okuŋŋaanya obujulizi bwe bagenda okweyambisa okuwalawala bekikwatako abakube mu mbuga ez'amateeka ssaako n'okukunga abaze nga babbibwako ssente zaabwe bakolewo akatiisa nga bino byonna babitegeeza bannamawulire mu lukuŋŋaana lwabwe olutudde olwaleero Lubaga. Tutavaayo kuyamba abantu bano ng'ekibiina ekya need tujja kukakibwa okukuŋŋaanya obujulizi mu bantu abo tuwalewale gavumenti, Bank of Uganda, Ministry of Finance okubatwala mu mbuga z'amateeka kubanga olyo libakkobaane okubba abantu ssente zaabwe ze batuuyanira. Obutambi obw'enjawulo okuva ku ntandikwa y'omwezi guno buzzi busaasaanira emikutu emitimbagano nga bulaga bannayuganda beemulugunya ku banka mwe batereka ssente zaabwe nga bangi bagamba nti akawunta zaabwe zibbiddwako ensimbi ate bannannyini banka ne batabaako kye bakolawo. Tulabye obutambi obutambula ku social media. Ffe nga need tulina abantu ab'enjawulo abatutuukiridde ne batugamba tuyiseemu eddoboozi lyabwe oboolyawo abavunaanyizibwa banaasisimuka. Bannakibiina kino bagamba nti nga bo mu kibiina ekiri ku musingi ogw'ebyenfuna bagamba nti ekyobutaba na gavana wa banka nkulu buzibu bwa maanyi nnyo nga y'emu ku nsonga lwaki ebyenfuna bidobonkana buli lukya. Okutuusa olwaleero Uganda terina gavana. Oboolyawo bino ebizibu byonna biva awo kubanga gavana alina byakola bingi mu kapasite ye ng'ayimiridde ebitakolwa olwaleero. Ye Moses Matovu nga ye mwogezi w'ekibiina kino alabudde kabi akolekedde okuva mu kino singa bekikwatako bongera okwesulayo gwannagamba ng'atadde ku nninga bekikwatako baveeyo ku nsonga eno nga tebannabaako kye bakola. Ekitongole kya Consumer Protection Unit ekya Bank of Uganda ekirina okulaba nti munnayuganda yenna atereka ssente ze ne banka waakiri atufuna ekiruubirirwa atuuka ku kiruubirirwa ekyo ekimuteresa ssente. Ssente ze zikuumibwa bulungi tezibbibwa. Matias Kanjako yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV agaaleero.